Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kristo ke kakubo akatutwala mu ggulu. Ly'ekkubo lyokka erituzaayo ewa Kitaffe mu bwakabaka obw'ekitangaala. Adamu bwe yagwa n'ava mu kitiibwa kya Katonda, ensi yonna n'ebanga emmeeme zonna ziri mu kizikiza. Kristo n'ajja nga kye kitangaala okutuzzaayo mu bwakabaka obw'ekitangaala. Oba tolina kitangaala toyingira bwakabaka bwa kitangaala. Era Omwoyo Omutukuvu ye muyambi waffe ku kkubo eryo ery'ekitangaala. Olwaleero tugenda kwogerako ku kibuuzo bangi kye babadde batera okubuuza. Bangi badde batera nnyo okubuuza nti naye okubikkulirwa okufuna otya? Abalala nga babuuza naye okubikkulirwa kuno okufuna otya? Otegera otya ebintu bino? Okola otya? Era nga njagala kubabuulira nti gye bali n'abalala abafuna okubikkulirwa, gye bali n'abalala. Naye olwaleero tugenda kwogera tufuna tutya okubikkulirwa. Bwe bubaka bwe tugenda okwogerako leero. Abo b'owulira abayogera okubikkulirwa bakufuna batya? Kabeera bonna be tusabako mu Bayibuli baafuna batya okubikkulirwa? Danyero, Abraham, bangi, Pawulo baafuna batya okubikkulirwa? Buli eyayogeranga ebintu nga bivudde eri Katonda ng'abaana b'abantu tebabimanyi, ekyo baakiyitanga kubikkulirwa. Baamanyanga nti ekyo kibaddewo naye nga kyakwekebwa, naye Katonda n'abaako gw'akibikkulira n'akitegeera. Era nga njagala babuulira abantu ba Katonda abalungi, nga bw'olaba abantu bwe boogera n'emizimu dimoni, ne boogera n'obwakabaka obw'ekizikiza, waliwo n'aboogera n'obwakabaka obw'ekitangaala. Katonda abadde n'abaweereza be ku nsi kuno. Buli mulembe ayinamu abaweereza be. Nga bw'olaba ne Sitaani naye w'alina abamuweereza nga boogera n'ekizikiza. Abantu tebaagala kwebuuza aboogera n'emizimu bo boogera batya. Era abantu bakkiriza nti waliyo aboogera ne Sitaani n'emizimu, naye bangi tebakkiriza nti waliyo aboogera ne Katonda w'obwakabaka obw'ekitangaala. Bangi bawakanira ddala. Naye ng'ate ne bwe banaawakana, okubikkulirwa okuwulirwa ku nsi bujulizi obulaga nti Katonda waali era ayogera n'abaweereza be era asindika obubaka ku nsi. Wadde baawakanya Musa, kuba tulaba ne Musa bangi abaamuwakanya. Olw'ebyo yayogeranga eby'okubikkulirwa ne bamugamba Katonda ayogera naawe wekka. Tulabanga mu kitabo ky'Okubala 12 okuva ku lusooka paka 15, muganda wa Musa omukyala Miriam ne Aaron kabona baawakanya Musa ne bamugamba Katonda ayogera naawe wekka, naffe ayogera naffe. Nga kye baali bawakanya kwe kubikkulirwa Musa kwafuna. Era bwe baayogera ekyo, Katonda yayogera, yali mu mpagi y'ekire n'ayogera n'abayita mu yeekaalu. Era bwe baayingira mu yeekaalu, Katonda n'ayogera ng'ayimiridde mu mulyango mu mpagi y'ekire, mu mulyango gwa yeekaalu. N'abagamba omuweereza wange Musa njogera naye mumwa ku mumwa. Njogera n'akamwa ne njogera naye. Kaakati okubikkulirwa okwo bangi kaali kabonero akatulaga nti abantu betulowooza nti tulina ekitugatta mu mubiri nga bw'olaba Musa ne muganda we Miriam. Katonda yali atulaga akabonero nti bangi betulabanga bannaffe mu mubiri bagenda kuwakanya okubikkulirwa. Era n'ensonga lwaki Aaron naye yawakanya Musa, Katonda yali atulaga nti ne bakabona ensi beemanyi, abambala amagandula abamanyiddwa, nabo bagenda kuwakanya okubikkulirwa. Y'ensonga lwaki mu kitabo ky'Okubala tulaba Aaron ne Miriam bawakanya Musa. N'olw'ensonga eyo okubikkulirwa kuno ensi tetandise kati kuwakanya, egenda kuwakanya. Nga bw'olaba ne bawakanya Yesu Kristo ne bamugamba naye ddala gwe mwana wa Katonda, ne baseka nga bagamba oli mwana wa Katonda, tukolereyo ekyamagero. N'abeera ku musaalaba nga bagamba oba oli mwana wa Katonda, kale wejjeeyo. Kati okubikkulirwa bakuwakanyiza ddala.
nga bagamba Yesu nga bamubuuza obuyinza wabujjawa, nga bawulira ebigambo by'ayogera. Katonda yekka yali badde alina obuyinza okubyogera, nga bawulira ebintu Musa bye yayogera, n'ayogera ku Adamu, n'ayogera ku Eva, nga bakabona tebalina kye bamanyi, ate bo nga basuubira oba oli awo Katonda yekka y'amanyi ekyaliwo. Naye newankubadde baabiwakanya, byokka byokka ebyo eby'okubikkulirwa ebiri ku nsi, kati nga Musa bye yayogera ebikwata ku Adamu, Eva, kuba Musa teyaliiwo, naye ebyo bye yateekateeka bye tulaba mu kitabo kya Genesis eky'olubereberye ebyogera ku Adamu ne Eva, naye Musa teyaliiwo. Kitegeeza Mukama ye yamubikkulira ebyo. Era ebyo bwe bumu ku bukakafu bwokka ensi bw'eyina nti naye ddala Katonda gy'ali omutonzi era yatonda Adamu ne Eva. Newankubadde mu biseera bye bakabona baabiwakanya, naye n'olwaleero weebiri ng'obujulizi bwe bujulizi ensi bw'eyina, obumu ku busookerwako nti ddala Katonda yatonda ensi eno n'eggulu n'ensi. Kati n'olw'ensonga eyo okubikkulirwa ensi egenda kuwakanya, kubanga tebamanyi ngeri gye tufunamu kubikkulirwa, tebakutegeerako ddala nga Yesu bwe yayogera mu Yokaana 3:8 n'agamba abo ab'omwoyo balinga embuyaga, balinga wind. Embuyaga osobola ogiwulira ng'ekuyitako, naye tosobola kumanya eva eno oba egenda eno. Tosobola kumanya gy'egenda nti egenda kukomekereza eri, era tosobola kumanya nti weebadde ejja yatandikidde gindi, we yasibukidde ddala etandika olugendo lwayo. Naffe bino eby'okubikkulirwa we biri, ensi ebiwulira temanyi gye biva, temanyi gye bigenda kukomekereza, naye olw'okuba kigambo kya Katonda kigenda kubeerawo emirembe gyonna, ensi ne weeriggwawo. Kati olwaleero tugenda kwogera tufuna tutya okubikkulirwa, era bino bye tugenda okwogera abagenda obitegeera batono, naye alina omukisa oyo agenda okuwuliriza, awulire ng'ali kitundu ku ebyo by'anaaba awulira, ng'era awulire ng'Omwoyo Omutukuvu amunnyonnyodde munda mu ye, ebigambo bino ne binnyikira munda mu ye ddala ng'abitegedde, ng'era awulira ali kitundu ku byo. Tugenda kwogera ku ngeri gye tufuna okubikkulirwa. Tufuna tutya okubikkulirwa, kye tugenda okwogerako. Era nga mu bubaka buno tugenda kuba nga tugabana ku abo aboogera ne bamalayika boogera nabo batya, kuba ne ku nsi kuno bamalayika kwe bali bangi, ab'ekitangaala kwe bali bangi. Ab'ekitangaala bajja ku nsi kuno, gw'abadde takimanyi, bajja. Tebaakoma mu biseera bya Danyero, tebaakoma mu biseera bya bannabbi, laba ne mu biseera bya Pawulo. Bamalayika bajjanga. Laba Yesu Kristo bwe yali ku lusozi, laba Yesu Kristo bwe yali ku lusozi mu kukyusibwa, bamalayika bajja, bamalayika bajjanga gy'ali. Ate era n'abalala ab'ekitangaala bava mu bwakabaka bw'ekitangaala bajja. Musa ne Eriya bwe bajja ku lusozi mu kukyusibwa, tebajjira mu mibiri gyabwe egy'oku nsi, bajjira mu mibiri gyabwe egy'omu ggulu egy'ekitangaala. Abo be tuyita ab'ekitangaala, abajja eri Kristo ekitangaala. Lwaki bajja eri Kristo? Bajja eri Kristo kubanga ye kyekitangaala. Olw'okuba ye kitangaala, ab'ekitangaala bajja eri ekitangaala. Ab'ekitangaala ekibaleeta eri oyo ow'ekitangaala, bo basinza nga bwe babeera mu ggulu. Ekitangaala era ekitiibwa kya Katonda kiva ku Katonda ne kibuna eggulu lyonna. Kati buli ali mu ggulu wafuna ekitangaala kya Katonda, ekitiibwa kya Katonda, asinza, azzaayo ekitiibwa ekyo ne kiddayo ewa kitaffe. Kitaffe n'akikomyawo era ne bakizzaayo, kati kwe kusinza okwo. Kati n'ab'ekitangaala ekibaleeta wano ku nsi, baba bali mu kusinza oyo Kristo ali munda mu ffe. Kati we bajja okusinza, lwaki bajja gwe oba ng'oli wa kitangaala, lwaki ab'ekitangaala bajja kumpi naawe? Bakugoberera kuba bagoberera Kristo ali munda mu ggwe gwe basinza. Kati we bajja eri Kristo bamuddiza ekitiibwa, ne Kristo ekitiibwa akizzaayo nga Katonda bw'akola. Kati kubanga mu Kristo naffe mwe tufunira ekitiibwa kya Katonda.
agabana naffe ekitiibwa ekyo Katonda kye yamuwa. Kati bo ab'ekitangaala bajja ne basinza Kristo ne bamuddiza ekitiibwa kya Katonda. Kati ekitiibwa kya Katonda naye n'akizzaayo. Kati mu kuwa Kristo ekitiibwa kya Katonda nga bamusinza, Kristo ategeera ebiri munda mu bo. Ate ne Kristo okuddiza ekitiibwa ne kikomawo. Kuba ne Kristo mu ye abaddiza kitaffe ekitiibwa, ate kitaffe ekitiibwa ng'akikomyawo eri ebitonde byonna. Kati mu kitaffe okukomyawo ekitiibwa era ekitangaala kye eri ebitonde byonna, ebitonde bitandika okutegeera ebyo ebiri munda mu kitaffe. Ky'ensonga lwaki mu ggulu naawe osobola okusisinkana malayika n'akutunuulira butunuulizi naye n'otegeera ebiri munda mu ye, mu mutima gwo n'otegeera, naye n'ategeera ebiri mu ggwe. Kubanga mu ggulu buli alina ekitangaala kimuvaako ne kiyingira omulala. Kati omwo mwe mujjira okumanya, amagezi, okutegeera ebiri mu ono ne biyingira mu ono, n'ebiri mu ono ne biyingira mu ono, ne waba nga mu ggulu teri kwekweka. Y'ensonga lwaki Musa we yajja ne Eriya ku lusozi baasobola okuwuliziganya ne Kristo, kubanga bonna kitangaala. Kati ekitangaala ekiva ku Kristo we kiyingira mu bo, bamanya ebiri munda mu Kristo. Nabo ekitangaala ekiri mu bo buli lwe kiyingira eri Kristo nga basinza, naye amanya ebiri munda mu bo. Ky'ensonga lwaki Yesu Kristo ayagala tubeere ba kitangaala. Bwe tunaabeera ba kitangaala, tutandike okuwuliziganya okuva eri obwakabaka obw'ekitangaala, tutandike okuwuliziganya okuva eri ab'ekitangaala ab'enjawulo ne bamalayika Mukama baasindika wano ku nsi. Naye bo bagenda wokka awali ekitangaala. Kati bwetyo we tufune okubikkulirwa. Bw'obeera kumpi n'ow'ekitangaala otegeera ekiri mu mutima gwe, naye ategeera ekiri mu ggwe. Kati gwe ng'omuntu wano ku nsi oyogera bwogezi mu kamwako ky'otegedde, n'osobola tokigabira n'abalala. Kati w'okyogera mu kamwako si buli awulira akitegeera, naye oyo ow'ekitangaala, naye ekitangaala kiyingira mu ye. Kati ekitangaala ekyo ye Kristo n'addamu n'annyonnyola omuntu oyo naye n'amubikkulira munda mu ye. Kati omuntu n'aba nga tategedde gwe ky'onnyonnyodde, wabula nga wawulidde n'amatu ge, Kristo ali munda mu ye naye n'amubikkulira, naye n'agabana naye ekitangaala kye. Omuntu oyo n'ategeera nga Kristo bw'ayagala ategeere. Kati Kristo y'atubikkulira. Kristo ali munda mu ggwe, naawe y'akubikkulira n'otegeera ekyo kiba kyogeddwa. Y'ensonga lwaki musobola okuba muwuliriza babiri, omu n'abitegeera omulala n'atabitegeerako wadde, kubanga oli tabikkuliddwa. N'ekirala kye tulina okumanya nga bwe tutera okwogera ku mubiri, omwoyo n'emmeeme. Kati abikkulirwa gwe mwoyo, era Kristo gw'ayogera naye ye mwoyo, kuba Kristo naye mwoyo, omwoyo wa Kristo. Oyo ayogerako mu Baruumi 8:9. Era ne Katonda waffe mwoyo. Kakati naffe okubikkulirwa tulina kubeera mwoyo era nga tuli mu mwoyo. Kati emmeeme yaffe yeyakibwako ekitangaala, naye neefuuka kitangaala, neeba nga emmeeme ezaaliddwa omwoyo, naye efuuse mwoyo. Olwo neesobola okufuna okuva eri omwoyo. Bamalayika abali ku nsi myoyo, ministering spirits, myoyo egiweereza Katonda, ate ne Katonda mwoyo. Kati naffe engeri gye tulina okutegeera okufuna okubikkulirwa kuno, tulina okusooka tutegeere nti omubiri gwogera bwe guti, omwoyo gwogera bwe guti, ne tumanya kati ffe omwoyo, emmeeme tugoberere omwoyo tufune obulamu. Obulamu obwo era kye kitangaala. Kati bino bya muntu amaze okwekenneenya ennyo n'amala okutegeera munda mu ye kikyennoonya, kubanga olina okuba ng'onoonya Katonda. Kubanga bantu bangi wano ku nsi tebanoonya Katonda, tebanoonya bwakabaka bwa Katonda, wabula banoonya byabwe ebibayamba bo ng'abantu eby'omubiri. Ekyokulabirako, waliyo abanoonya ebyamagero, ye ng'anoonya byamagero, anoonya kuwona, kye kimutwala okusaba. Era olw'okuba anoonya byamagero, agenda ebyamagero gye biri. Era wawulira nti wano we wali ebyamagero, yeno ye Miracle Center, senta y'ebyamagero, adduka misinde kuba anoonya byamagero. Waliyo n'omulala ye ng'anoonya mbeera gy'alimu kutereera, era oluwulira nti waliyo Solution Center ng'adduka agamba nze noonya solution. Oyo naye nga kyanoonya. Waliyo abo abanoonya obugagga, ng'era ye gy'alaba gye balaga obujulizi nti nze nali mpangisa kati nazimba.
nali ntambuza bigere kati nina emmotoka 10, nali nina akaduuka kati nina oguduuka ogunene. Oyo naye nga gyaddukira kuba byanoonya. Waliwo n'abagamba nze njagala kgenda kusaba Katonda wo mu kifo ky'egindi oba Katonda wa gundi. Kati abo bonna abanoonya ebyo si bye twogera nabo essaawa zino. Ffe twogera n'oyo anoonya obwakabaka obw'ekitangaala. Y'ensonga lwaki owulira twogera ku bamalayika ba kitangaala, twogera ku abo ab'ekitangaala nga Musa ne Eriya bwe bajja mu mubiri gwabwe ogw'ekitangaala, be twogera nabo. Kati bano bonna abanoonya ebyamagero, banoonya kuwonyezebwa, bagamba embeera tekyuka, banoonya biki, abo si be twogerako. Era bo bye banoonya bamanyi gye biri. Buno obubaka tuli mu kwogera ku abo abanoonya obwakabaka bw'ekitangaala, be twogera nabo. Y'ensonga lwaki owulira ffe twogera ku kitangaala, kubanga bali abalala bo n'ebyekitangaala tebaagala na kubimanya. Bo banoonya mbeera kutereera, era wemala okutereera nga talina kirala kyayagaza Katonda. Ffe tunoonya bwakabaka bwa Katonda obw'ekitangaala. Era bamalayika be twogerako bonna emibiri gya kitangaala. Kati ffe twogera omwoyo, okubikkulirwa kwe twogerako naye mwoyo era wa kitangaala. Nga bw'olaba mu Befeso 1:17 ojja kulaba nti okubikkulirwa mwoyo wa kubikkulirwa. Kati tuli mu kwogera ofuna otya okubikkulirwa kuno? Bantu ba Katonda abalungi, ekitangaala Kristo ky'atuwa kitangaala kiri eternal, kya mirembe na mirembe, era ge mazima emirembe n'emirembe. Era n'onaava mu mubiri guno ekitangaala ekyo kijja kubeerawo era amazima ago gabeerawo. So nga bino abalala banoonya, simanyi ennyumba, emmotoka, simanyi baagala amafuta, ebyo byonna bisigala tebiriiwo. Naye ekyaddala kye kitangaala kiriwo emirembe n'emirembe era nga ye Kristo. Ekitangaala kino nga bwe kijja kye kituleetera okwawula ekyaddala n'ekitali kyaddala. Kubanga bw'oba tonnafuna kitangaala basobola okugamba genda osome mu Bible College, ofune diguli, ofune ebiwandiiko, ogende osome theology. Naye lw'ofuna ekitangaala bw'oti, lw'otandika okutegeera ebyaddala, lw'owulira ekigambo nga kiramu, n'ogamba wabula kino ekigambo nga kyanjawulo. Naye nga mu theology tewabyogera. Ne wano owulira ekigambo nga kyanjawulo, ng'owulira oyagala okiddiŋŋana emirundi nga 10. Naye nga mu theology tosobola kuwulira ng'oyagala oddemu osome bye baakusomesa wadde obiwulirize. Naye kino okiwuliriza n'emirundi nga 10 kubanga buli lw'okiwuliriza emmeeme eyo esanyuka muli. Kuba mu butonde bwaffe emmeeme zaffe zinoonya kitangaala. Wano mu nsi tuzaalibwa tuli mu kizikiza naye nga emmeeme zaffe zinoonya kitangaala era ziyaayaana munda mu ffe okwambazibwa ennyumba eva mu ggulu ey'ekitangaala. Nga Pawulo bwe yayogera mu Bakolinso 2:5. Kati bwe tumala okukkiriza nti waliwo bamalayika abatwetoolodde bangi ba kitangaala, nabo baagala kujja wali kitangaala kuba ye Kristo. Kati ekyo womala okikkiriza mu ggwe n'otandika okuba nga n'oba otambula okkiriza nti bano bamalayika bwe bali bangi bwe mba wa kitangaala ngenda kuwulira okuva eri bo. Kati ab'ekitangaala abo olw'okuba mu bwakabaka bw'ekitangaala buli kiseera babeera mu kusinza Katonda, buli kiseera babeera bafuna ekitiibwa ekitangaala okuva eri Katonda ate nga bakiza eri Katonda. Kati buli kiseera bali mu kufuna okumanya okupya okuva eri Katonda. Kati n'ab'ekitangaala abo bwe bajja gy'oli naawe bwe bagabana naawe ekitangaala nabo otandika okufuna okumanya okuli mu bo kwe bajja ku Katonda kwe bafuna buli kiseera. Kubanga Katonda avaako ekitangaala ekitiibwa kye ne kiyingira mu bo ne bakiddiza Katonda. Kati buli lwe kijja bafuna okumanya kwa Katonda, okutegeera Katonda, amagezi ku Katonda. Kati naawe buli lw'ofuna ekitangaala ebyo bye biyingira mu ggwe n'otandika okutegeera nga bo, n'otandika okutegeera eby'omu ggulu, n'owulira nga kitundu ku ggwe n'obanga eyabimanya edda. Kati b'obinyumiza be bagamba ono byayogera kuno kubikkulirwa nga kye bategeeza by'oyogera bibaddengawo naye byali byabikkibwa nga tebinnamanyika. Naye bw'otandika obyogera ne bategeera nti kuno kubikkulirwa. Kubanga okubikkulirwa kitegeeza ekintu kibaddengawo naye nga tekinnabikkulirwa okitegeere naye nga bulijjo weekiri. Bamalayika bulijjo babeerawo naye nga tonnaba kubikkulirwa otegere bamalayika weebali.
bwe bali ba kitangaala naye bagenda eri oyo ayaniriza ekitangaala. Bamalayika weebali naye bagenda eri oyo ayaniriza ekitangaala. Kati ng'ekitangaala kino gye kikoma okuyingira munda mu ffe, twongera okuba n'obusobozi obufuna okumanya kwa Katonda, okutegeera Katonda. Era ng'ekintu ekisinga otuyamba kwagala, kubanga Katonda kwagala. Kubanga wano ku nsi bangi ne baba tebasobodde kutegeera okumanya kwa Katonda, okubikkulirwa Katonda, okutegeera Katonda, basobola okumanya okwagala Katonda. Kati buli lwe twagala Katonda wano ku nsi, ekyo kiteekateeka emmeeme zaffe okuba n'obusobozi okwaniriza ekitangaala. Kubanga Katonda kwagala, kati buli lw'olaga okwagala kwa Katonda wano ku nsi, kiteekateeka emmeeme zaffe okwaniriza ekitangaala. Bino byonna byonna bye mbabuulira osobola okubiraba. Bw'oba osobola okulaba malayika, bino byonna bye njogerako eby'ekitangaala osobola okubiraba. Naye si buli omu nti ajja biraba, by'abatono. Nga bw'olaba nti Yesu Kristo yatambula, yalina 12, naye be yagenda nabo ku lusozi ne balaba Musa mu mubiri gwe ogw'ekitangaala, ne balaba ne Eriya mu mubiri gwe ogw'ekitangaala, ne balaba ne Yesu mu mubiri gw'ekitangaala. Wadde Yesu yalina 12, yatwala 3 bokka. Kubanga yamanya be bajja okusobola okulaba, kubanga baalina ekyenjawulo. Abo 3 Peetero yalina okukkiriza. Y'ensonga lwaki yatambulako ne ku mazzi olw'okukkiriza. Yakobo James yalina essuubi, hope. Ate Yokaana yalina okwagala. Kati olw'ebyo bye baalina essuubi, ono alina okwagala, oli alina okukkiriza, nga bijja basobozesa okulaba ab'ekitangaala. Kaali kabonero Yesu ke yali alaga nti naffe nga twagala okufuna okubikkulirwa, twagala okutandika okukolagana n'obwakabaka obw'ekitangaala ne bamalayika Mukama abaatusindikira tusobole okwogera nabo, twetaaga essuubi, twetaaga okukkiriza, twetaaga okwagala. Ate mu bipimo ebyo ebigwanidde: essuubi, okukkiriza n'okwagala. Naye nga ku ebyo essuubi, hope, okukkiriza faith, n'okwagala love, tewali kibagula na ssente. Tewali kibagula na ssente. Kati eno ensi yo n'ekulimbalimba nti ssente z'ogenda ziwaayo ogule amafuta, ssente z'ogenda ziwaayo bakuwe obunnabbi. Ebyo tebikutwala mu ggulu era tebigenda kusinkanya kufuna kitangaala. Naye bw'oba n'essuubi, n'okukkiriza, n'okwagala, ate ebyo tebigulwa ssente. Ebyo tebigulwa ssente. Kwegamba ge makulu agaali mu lugero luli lwe tulaba mu Matayo 25 okuva ku lusooka. Yesu ng'ali mu kunnyonnyola ku bwakabaka bw'ekitangaala, obwakabaka obw'omu ggulu. N'agamba obwakabaka obw'omu ggulu tusobola bugeraageranya ku bawala 10 embeerera. N'agamba abawala bano 10 basobola okugeraageranya atulage obwakabaka bwa Katonda we buli. Ku bawala bano olaba mu Matayo 25:8. Matayo 25:8. Jjukira abawala bano 10 bonna baali balinda omugole. Bonna baali balinda omugole. N'ensonga lwaki abawala bano 10? Lwaki abawala bano boogera batugamba nti abawala embeerera? Embeerera kitegeeza omuto, naye bino byayogera bya mwoyo, amakulu ga mwoyo. Omuto kuba jjukira we tulokoka tuba tuzaaliddwa. Kati wozaalibwa otandika okukula mu mwoyo. Kati bw'okula mu mwoyo okula mu bujjuvu bwa Kristo, gwe ne Kristo mubeere kimu otuuke ku bujjuvu bwa Kristo. Kati Kristo ono gw'okula otuuke ye mugole. Kati omukula omutuukeko obeere ku kikula kye mubeere kimu, ye mbaga, gwe nayo bagatta mubeere kimu. Kati ensonga lwaki boogera ku bawala bano embeerera, nga kyategeeza baali mu lugendo lwabwe okugattibwa wamu n'omugole. Kakati olaba abawala bano bonna baali bamanyiiko ku mugole agenda kujja. Abawala bano 10 baali bakiikirira ekkanisa wano mu nsi, naye nga waliwo 5 abagezi, waliwo n'5 abatali bagezi. Kyali kikiikirira ekkanisa ey'omu mubiri n'ekkanisa ey'omu mwoyo. Bonna bagamba balinda mugole, balinda Kristo, bagattibwa omu.
bonna bakule paka ku bujjuvu bwa Kristo. Naye Matayo 25:8 abawala abataano omugole ng'amaze jjukira omugole bwe yajja, omugole abawala bano abataano ne bagamba bano abalala abalina ettaala zaabwe ezaaka, kye bategeeza abalina ekitangaala. Kati abatalina ekitangaala nga bali bali abalina ekitangaala nti naffe mutuweeko ku kyakisa ekitangaala kyammwe, mutuwe ku mafuta ekyakisa ekitangaala kyammwe. Kristo yali ayagala ali mutulaga nti eky'omuwendo okuyingira obwakabaka bwe oyina kubeera na kitangaala nga ye. Y'ensonga lwaki atulaga nti bwe yajja abawala abataano bano ne bagamba abalala abataano mutuwe ku mafuta, nga kyategeeza mutuwe ku nsibuko y'ekitangaala kyammwe, kuba amafuta ge gaakisa ekitangaala. Era olaba Matayo 25:9 abawala bano abagezi ne bagamba naffe kye tulina kyaffe ffekka tekisobola tumala ffe nammwe. Kabonero akalaga nti ekitangaala ekibeera mu ggwe kikyo ggwe bw'omu, kimala ggwe, era oyo gw'ogabanye naye n'akkiriza naye atandika okugabanako ku ekyo wano mu bulamu buno. Era mu Matayo 25:9 ne babagamba mugende eri abo abagula, mugende eri abo abatunda mugule. Bano abawala abataano nga bagambye bali abagezi nti mutuwe ku mafuta gammwe naffe ettaala zaffe zaake. Bano babagamba mugende eri abo abatunda mugule, mwegulire. Naye bagenda okugula bagenda okukomawo ng'oluggi lumaze okuggalwa, ng'omugole amaze okutwala bano abataano. Naye bwe baakomawo sigamba nti omugole yali taliiwo, yali waali naye ng'oluggi aluggadde. Era bwe baakomawo n'abagamba sibamanyi, oluggi lwali luggale, n'abagamba sibamanyi. Olaba mu Matayo atandikira 25 olw'ekkumi okkirire, n'abagamba sibamanyi era saabamanya. Kabonero akatulaga nti abo abatalina kitangaala balikizuula luvannyuma nti ekitangaala kye kikulu. Bo nga baalinga mu byamagero, baalinga mu bunnabbi, baalinga mu bintu byansi. Ku ssaawa esembeyo balikizuula nti kitangaala kye kyali ekikulu. Era ku ssaawa eyo balyagala okuddukira gye baawulira ekitangaala nga bali abataano bwe baagamba bali. Weebuuze lwaki bulijjo baalinga tebababuuza ku bya kitangaala, naye omugole yamala kutuuka ne balaba nti ekitangaala kye kyetaagisa. Ako kabonero akatulaga nti bangi ku kaseera akasembayo bajja kwagala ate okutandika okumanya ekyetaagisa okufuna ekitangaala, naye ng'obudde buyise. Obudde bujja kuba buyise era Kristo abagambe sibamanyi. Bino Yesu yali abyogera kutulagako ekifaananyi tumanye obwakabaka bwa Katonda bwefaananyiriza butya. Kyekyo kye yayogera mu Matayo 25 okuva ku lusooka. Kakati bano abataano bo baali bamanyi, baali beesigisa bigula nga balina ssente ze bamanyi bajja kugula. Naye amakulu agalimu Yesu ge yali alagaawo nti ekikye okuyingira mu ggulu tebagenda kugula na ssente. Era n'olwaleero waliwo bangi abalowooza nti ssente zaabwe zigenda kukola kinene nnyo, era nga bawaayo nnyo, era nga basaba essaala empanvu, nga bamanyi ebyo ebigenda obbayingiza mu ggulu. Naye n'omuntu atamanyi Katonda asobola okuddaawo n'asaba essaala empanvu, Mukama mpa kino mpa kiri, mpa kino mpa kiri, naye nga tebalowoozezza ku kitangaala. Ekitangaala we kijja osooka kutegeera nti bulijjo otambulira mu kizikiza, kuba ekitangaala we kikkoonako katono lw'okizuula nti mbadde mu kizikiza, kuba okiraba n'okyawula. Okiraba n'okyawula. Kati kino ekigambo kyabo abalowooza nti bagenda kugula ne ssente zaabwe, abalowooza nti ssente zaabwe zirina kye zigenda okukola ekinene ku by'okuyingira mu ggulu, era ng'ebalaba oyo atayina ne balowooza ono tajja na kusobola kuyingira mu ggulu. Bantu ba Katonda abalungi, Kristo bye yayogera biramu era bigenda kubeera biramu emirembe n'emirembe. Era n'abo abanaagenda mu Geena balisigala bababuulira ebigambo bino, birisigala biwulikika mu mitima gyabwe nga bibajjukiza Kristo bye yayogera n'alabula, nga bibajjukiza baali abawala abaagenda bagule nga balowooza bagenda kugula buguzi okuyingira mu ggulu, ssente zaabwe zirina kye zigenda okukola, nga bagula eri abo abatunda.
era bino ebigambo bijja kusigala biwulirwa mu mitima gyabo abalowooza nti balina bye batunda nga wobigula bikuyamba okuyingira mu ggulu. Ekitangaala ye Kristo era lyekkubo erituyingiza mu ggulu, bantu ba Katonda abalungi. Ekitangaala ye Kristo. Kati ekitangaala kino tukifuna munda mu ffe kitusobozesa okumanya okwagala kwa Katonda, the will of God. Gy'okoma okufuna ekitangaala otandika okumanya Katonda ky'ayagala kye ki. Era otandika okumanya nti Kristo yatugamba kwagala, n'omanya Kristo yatugamba kwagala. Kati wavaayo oli n'akugamba nedda, ffe Musa atugamba kino, ffe amateeka gatugamba kiweebwayo, ffe batugamba kusiba nnaku 100, ffe batugamba simanyi kuwaayo byaffe byonna. N'ogamba naye ate Kristo yatugamba okola okwagala oba otuukiriza byonna. Era n'otandika okujjukira nti Katonda yakikomekkereza n'akiddamu n'agamba ono ye mwana wange mumuwulirizenga. Abalala nga bagamba ate Pawulo yagamba bw'ati, ate Musa yagamba bw'ati, naye Katonda ye nga yakiddamu n'agamba ono ye mwana wange mumuwulirizenga. Naye ng'oyinza okwebuuza omwana we yagamba ani? Yali atugamba Musa, yatugamba Pawulo, yatugamba ani? Ku lusozi Musa nga wali ne Eriya eddoboozi ne lyogera ono ye mwana wange mumuwulirizenga. Mu kubatiza eddoboozi ne lyogera ono ye mwana wange mumuwulirizenga. Nga kinaaba kya nnaku nnyo kya bulumi eddoboozi eryo okkomawo ng'omuntu ali mu geyeena nga limulumiriza wagambibwa ono ye mwana wange mumuwulirizenga. Ne Musa n'akiddamu n'agamba oyo Katonda gw'agenda okuweereza buli kyayogera mumuwulirizenga. Ne Yesu n'ayogera n'agamba buli atakkiriza gumaze okumusinga. Naye n'olwaleero ng'oli akyabuuza naye ate nze bwe ndaba etteeka ligamba bwe riti era ekyokuwaayo ekyo tulina okuwaayo eky'ekkumi. Kati bo nga bamanyi Yesu yeerabira bwerabiza okwogera ku ky'ekkumi, naye ng'ate eddoboozi ligambye nti ono ye mwana wange mumuwulirizenga. Bangi tebamanyi nti essente ezo bizinensi, era bangi bateekamu ssente zaabwe bagule ettaka bazimbe ebizimbe bo nga batunuulidde kabbo kuwaayo, naye si kugenda mu ggulu. Era bangi n'okubuulira enjiri bali ku nguudo babuulira naye nga tebakubuulira ggulu. Bakugamba kimu w'osembera, olaba ennamba eno eyo musumba weerezaako ssente, olaba leediyo eno gy'oba owuliriza. Banoonya bantu kujja eri buweereza bwabwe, si bwakabaka bwa kitangaala. Bantu ba Katonda abalungi, kankubuulireko. Wano ku nsi waliwo bamalayika abayitirivu abangi ab'ekitangaala abazze otuyambako, abayitirivu. Waliwo ab'omu ggulu bangi abazze otuyambako abatwetoolodde, naye ekitangaala kigenda eri gye kyanirizibwa. Ab'ekitangaala balina okukusanga ng'oli waggulu ku kasozi ne Kristo, nga bwe yatwala Peetero ne Yokaana ne Yakobo ne babeera ku kasozi waggulu. Akasozi kubanga bw'olinnya olusozi oba olengera ebintu bingi. Akasozi kategeeza kukola mu mwoyo. Osangibwawo ne Kristo balyoke bajje gy'oli kuba bo bajja eri Kristo. Oyo Kristo bajja eri Kristo. Naye Kristo wabanga tukyali bato mu mwoyo, Katonda tatuwa busika. Obusika kitegeeza tatuwa ekyo kyali. Naye gye tukoma okukula mu Kristo bamulaba ab'ekitangaala ne bajja gy'ali. Bwe bajja gy'ali ne bajja okumusinza. Kati mu kumuddiza ekitiibwa ekitangaala ekiva ku bo okudda eri Kristo kijjiramu okumanya, okutegeera, okubikkulirwa n'otandika okutegeera eby'omu ggulu. Era ky'ova olaba omulala asobola okugamba nasooka okuwulira ebigambo bino nga sibitegeera, naye kati ntandise obbitegeera. Kabonero nti kati ekitangaala kitandise omwakira, so nga luli kyajjanga naye nga olw'okuba takyanirizza, ekitangaala kino kirina obulamu nga tawulira bulamu munda mu ye. Kati Kristo kye kitangaala, ye kye kitangaala. Kati Kristo ono wajja mu ffe yatandika ekitangaala ekisooka, yalinga akuma omuliro gwake ab'ekitangaala nabo ekitangaala kyabwe kijja eri omuliro guno ogwase munda mu ffe. Era ekitangaala kino kisobola okukwatikako, kisobola okulabibwa, kisobola okutegeerebwa kuba bulamu. Kati okubikkulirwa bwe kutyo we kujja. Naawe awuliriza okubitegeera munda mu ggwe, Mukama yakubikkulira. Ekitangaala kye kijja eri ggwe
ne kiyingira munda mu gwe ne kikuwa obulamu era n'owulira emmeeme ng'esanyuse naye nga tolina ngeri gy'onnyonnyola bantu naye emmeeme eba eridde ekyokulya eky'omuwendo. Kati gw'owulira buwulizi ng'oyagala oddemu obiwulirize, ng'oyagala oddemu owulire nga bwe wawulidde, ekyo ky'oba owulidde emmeeme yo eba ejaguza olw'ekyokulya eky'omuwendo kyefunye mu butonde nga kyeyina okufuna. Kati era bw'obitegeera n'obinnyonnyola omulala ye nga tabitegeera, gwe naawe Katonda aba akubikkulidde. Naye nga kye tubikkulirwa ye Kristo. Kye tubikkulirwa ye Kristo, bantu ba Katonda abalungi. Era we tufuna ekitangaala okuva eri Katonda, naffe tufuuka kitangaala. Emmeeme bw'efuna ekitangaala okuva eri Omwoyo, emmeeme ezaalibwa Omwoyo. Era Katonda yatuwa Omwoyo nga musingo nti ekitangaala kyawo we kiri, we tugoberera Omwoyo kigenda kwakamu ffe, naffe tufuuke ekitangaala tuzaalibwe Omwoyo, naffe tubeere ekitangaala nga ye. Naye ekitangaala kino kijja eri mmeeme eziyina ennyonta. Ng'ekitangaala kino kiva eri kitaffe kijje kyake ku ekyo ekitangaala Kristo ye ayingidde mu ffe, kyake mu bujjuvu bwakyo. Kati Kristo w'ayingira mu ffe, kigambo kya Katonda y'ensigo. Kati ye kitaffe ky'ayagala gye tukoma okumusinza, ekitangaala kye kijje kijjuze mu bujjuvu bwa Kristo ali mu ffe, kya ayakayakane paka mu bujjuvu, ng'eyo ensigo era yeegenda okungulwa ng'ekuze mu bujjuvu bwayo. Nga bw'olaba nti bw'osimba ebijanjaalo era okungula bijanjaalo. Kati olw'okubanga Kristo kye kigambo kya Katonda y'ensigo, yeeyingira mu ffe, yeesigibwa era n'okungula eyo yennyini ensigo gye wasiga nga kigambo kya Katonda ye Kristo era yakungula, naye ku luno ng'akuze paka mu bujjuvu, ng'akubisiddwamu. Nga bw'olaba nti osimba ensigo emu, mukungula n'okungula nnyingi. Kati naffe Kristo oyo yajja mukungulwa aba akuze nga ekitangaala kyeyongedde mu ffe. Era abo abatalina kitangaala, abatamanyi ne betwogerako, bino bye twogerako, beebuuza oba biki bye boogerako, kuba bwe twogera ku kitangaala bo balaba omusana bagulaba, balaba omwezi, balaba amasannyalaze gaaka, beebuuza ekitangaala kye boogerako n'ekizikiza kye kiriwa. Bino ebintu si bya mubiri, bya mmeeme ezaalibwa Omwoyo. Tukkiriza, otandika na kukkiriza, otambula olw'ekyo ky'okkiriza, si ekyo ky'olaba. Era abatannategeera ku kitangaala kye twogerako, bo munda mu bo bamanyi bagenda kukosa ssente zaabwe, amanyi gy'akoma okuwaayo ebbaasa ennene ng'amanyi egenda kukwata ku mutima gwa Katonda. Katonda kitangaala, ssente zo tezigenda kukwata, ssente zo teziyingira bwakabaka bwa kitangaala zigende ku mutima gwa Katonda. Naawe olina kubeera kitangaala. Kati Kristo kye kitangaala, mwe tuyite okutuuka eri kitaffe. Sigamba nti obeerawo ng'omanyi ogenda kuwaayo ebbaasa ennene ennyo, yeewuunyise Katonda, nga tofuddeyo na ku bulamu bwo bwa bulijjo, oba ogondera eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu, tofuddeyo kulaba obwo obutono Mwoyo Mutukuvu bw'akugamba, tokola bw'oti, teweeyisa bw'oti, toyambala bw'oti, wabula ggwe ng'omanyi ogenda kujja n'ebbaasa yo ennene, oweeyo, pasita akuteekeko emikono akuwe obunnabbi, odde mu bizinesi ogambe kati bagenda kundaba, kempaddeyo ebbaasa bagenda kundaba. Jjukira abawala bali 5 abaagenda bagule, baayingira oba tebaayingira? Jjukira Yesu kye yabagamba, sibamanyi. Bo baali beesigulidde kugula. Sibamanyi. Bantu ba Katonda abalungi, Katonda yatuwa okusalawo mu mutima, buli omu yeesalirawo agobere ekitangaala oba ekizikiza. Buli omu yeesalirawo, teri gwe bagenda kkaka. Buli omu weesalirawo gobere ekitangaala oba ekizikiza. Kati okwo okusalawo Katonda kw'ayagala akutwale abe nga y'atusalirawo, nga ye ky'ayagala kye kikolebwa, si ffe kye twagala, nga ye ky'ayagala kye kikolebwa. His will be done. Ye ky'ayagala. Buli emmeeme lw'efuna ekitangaala etandika okutegeera nti ebadde etambulira mu nzikiza. Era emmeeme eno etandika okwaniriza ekitangaala, era etandika okulaba ng'ekizikiza kigenda. Kati oyo atalaba kizikiza nga kigenda, gwe muggo otandika kuwulira mirembe, otandika kuwulira nga tokyali ku puresha z'ensi, ensi sipiidi kweddukira, ogenda okulaba tokyegomba bintu bya nsi, otandika okuwulira emirembe.
otandika okulaba ebintu bye wateekangako nnyo amaanyi kati ate nga bijja byokka byokka, n'olyoka otegera kyekyo Yesu kye yagamba, sooke munoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala binaabongerwako. Ebirala binaabongerwako. So nga luli obadde ng'okozesa magezi go n'ogamba omulimu guno kangezeeko guli, kangezeeko kino, kangezeeko kino, naye ng'obulamu bwonna lwe lutalo lw'olimu. Naye lw'ozudde ekitangaala ogenda okola tokyali ku sipiidi eri, tokyali ku puresha eri, naye ng'ate enjawulo nnene n'emabega. Olwo Katonda ng'ali mu kukulaga ekitangaala bwe kijja ge mazima, ge gakufuula ow'eddembe, era ogenda okulaba n'engeri gye weebakamu ng'owulira emirembe. Era osobola okulaba ne bangi, waliyo n'ebintu bino bangi bye twogera nga tebabitegeera bulungi, naye nga bo bakugamba nze wabula wempuliriza mpulira emirembe. Waliwo omukyalo omu gwe nali njogerako naye, n'awuliriza ekigambo kya Katonda. Nagenda ne njogerako naye ne mbabuulira ku kigambo kya Katonda. Kati alina kye yambuulira ku ky'okusonyiwa, ng'alina omuntu gwe yali yatereka mu mutima ate ng'akola naye, naye nga beemanyi nga balabe n'abalabe, ba enemies. Naye nga wano mu bantu amubuuzaako n'asimayiringa, naye nga mu mutima gwe bakimanyi bonna balabe n'abalabe. Kakati we namugamba ku ky'okusonyiwa ne tukyogerako, ne mugamba era okusonyiwa okubeera nga ddala omusonyiye, mukubire n'essimu omutegeeze nti omusonyiye. Era yasooka kutya kwogera naye n'agamba wajja kuba mpangudde kuba nze ŋŋenzeeyo okumugamba nti nsonyiwa. Ne mugamba gwe kola paati yo mu maaso ga Katonda. Yesu kye yalikoze ky'oba okola. Era n'asobola okwogera naye n'amwetondera. Oli talina kye yanyiga n'asirika. Kati ono n'alowooza oba naswadde oba kitegeeza mbu ansinze. Naye waayita ebbanga ttono n'oli n'amuddamu n'amugamba nange nsonyiwa munnange, kwegamba emirembe ne gibaawo. Kati bwe yamusonyiwa, omukyalo ono ngenda okuddamu okwogera naye n'aŋŋamba okimanyi nabadde mu ddwaliro balina ekyuma kye baŋŋambye ngule ekyokusizaamu ng'akitwale n'ewaka, nga akisizeemu ng'omutima gwe gukuba nga tegukuba bulungi. N'aŋŋamba naye we yamaze okusonyiwa kati awulira emirembe, yeebaka bulungi, assa bulungi. Yagenda okuddamu mupima nga bamugamba ekyuma kireke tekikyetaagisa wateredde. Ng'ekizikiza eky'obutasonyiwa kye kibadde mu ye nga Sitaani kyagala okukozesa omusaanyaawo bambi. Omusaanyaawo. Kati bino bintu bye twogera, ekitangaala kiyingira mu ggwe ne kigoba ekizikiza. Era teri agenda kuyingira bwakabaka bwa kitangaala nga si kitangaala. Omwoyo kitangaala. Kati okuyingira obwakabaka obw'omwoyo naawe olina kubeera mwoyo. Y'ensonga lwaki Yesu atugamba mu Yokaana 3:5 okuggyako ng'ozaaliddwa omwoyo toyinza kuyingira bwakabaka obwa Katonda, naawe olina kubeera mwoyo. Kati okubeera omwoyo kitangaala, oyaniriza ekitangaala ne kikuba mu mmeeme, n'emmeeme yonna n'efuuka kitangaala. Kuba ekitangaala kino tekirina kisiikirize, bwe kikuba ekintu kyonna kiyita muyisi. N'ekyo kye bakubyemu ekitangaala nakyo ne kifuuka kitangaala. Kati n'emmeeme bw'etyo bw'eyaniriza ekitangaala kyaka mu yo nayo n'efuuka kitangaala, n'etandika okufuna okuva eri ekitangaala. Kati bw'otyo bw'otandika okufuna okubikkulirwa, naawe ng'oli kitangaala, nga buli wa kitangaala ajja gy'oli otegeera butegeezi ebiri munda mu ye. Bw'otegeera ebiri munda mu ye n'omanya kino bwe kiti bwe kyali, n'okinnyonnyola abalala. Y'ensonga lwaki osobola n'okutegeera abakadde 24 biki bye balowooza munda mu bo, biki bye bamanyi. Si bakadde nti kubanga bamaze emyaka mingi, wabula bakadde kabonero akalaga nti bamanyi bingi, nga wala omukadde nti aba yalaba bingi. Kati ne bali bayitibwa bakadde kubanga bamanyi bingi. Gy'okoma okusembeera Katonda, gy'okoma okumanya bingi ku Katonda, gy'okoma okuweebwa bingi. Bantu ba Katonda abalungi, njagala kukubuulira nti emmeeme nnyingi nnyo wano ku nsi zitambula ku nsi, naye nga zitambula mu kizikiza. Teziraba, bazibe, tebalaba kye bakola, tebamanyi gye bagenda, abalala beebase, abalala batambula badda mabega. Emmeeme. Naye nga wano mu mubiri bantu b'amaanyi, abalala basumba b'amaanyi nnyo, ensi ebamanyi, abalala bali kwega wano ku mubiri tolina ky'olaba, naye ng'emmeeme endala ziri mu tulo. Kati bwe tukkiriza Kristo, yatandika otuzibula amaaso.
nga bw'olaba we yazibula Laazaalo n'amuzuukiza mu ntaana. Ekyo kyali kiraga kaali kabonero akalaga okuzuukira okw'emmeeme n'eva mu kizikiza. Kati we tumala okufuna Kristo tulina n'okuzibuka amaaso. Kati Mukama akozesa abatwetoolodde otuzibula amaaso, n'okusumulula ebigere n'otandika okutambula. Emmeeme nnyingi nnyo zitambula no ku nsi bali mu kizikiza kubanga bali mu kunoonya bya nsi bya bulamu, si bya bwakabaka bwa Katonda. Okutuusa omuntu lw'alimanya ekitangaala ne kijja gy'ali, ekitangaala kiva ewa Katonda. N'eno ensi erina ekitangaala kyayo ekitali kya Katonda. So ng'ate eno ensi kyeyita ekitangaala ate kizikiza. Towulira abeeyita ba sita ne bagamba oyo sita. Sita kyategeeza munyenye kitangaala. N'ekigambo celebrity, celeb nakyo kitegeeza kitangaala. Kati ebyo ebitangaala by'ensi. Ensi yo byeyita ebitangaala. N'amadiini agalala gateekwa akabonero k'omwezi waggulu nabo baba bategeeza bagobera kitangaala naye kyaka mu kizikiza. Kibamulisize mu kizikiza mwe bali. Bino ebintu byonna bya bubonero naye nga birina kye bitegeeza. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, emmeeme etambulira mu kizikiza tesobola kwawula kizikiza na kitangaala. Paka ng'ekitangaala kizze ne kyaka munda mu mmeeme, emmeeme eryo etandika okugamba bulijjo tugoberera ebintu bino, bulijjo tuli bwe tuti. Olwo ekitangaala kitandise okujja, emmeeme etandise okufuna ekitangaala. Kati obubaka bwa leero twogera ku ngeri gye tufuna okubikkulirwa, era nga ndi mu kulaga nti ekitangaala mu ffe kikola kinene okufuna okuva eri ab'ekitangaala, okufuna ekitangaala ekiva mu ggulu. Kati Kristo yajja okukoleza ekitangaala mu ffe kitandike okwaka, kati kiri ekitangaala ekiva mu ggulu kyaka kyolekera kino ekitangaala ekiri muno munda mu ffe nga ye Kristo. Ye bw'atyo Kristo bw'abeera ekkubo erituze mu bwakabaka obw'ekitangaala. Era abo abatannaba kumanya ku mmeeme, ku mwoyo n'omubiri, kubanga jjukira abasumba bangi, amakanisa mangi teboogerera ddala ku mmeeme, mwoyo n'omubiri. Tebabyogererako naddala emmeeme tebagyogerako, wabula bagamba bali ba soul winners naye tebabyogerako. Era bagamba balyowa mwoyo naye eby'omwoyo tebabyogerako ddala. Bagamba ogenda kufuna emmotoka, ogenda kufuna visa, ogenda kufuna miracle, era ne bagaana ekifo bakiyita miracle center ofunirawo byamagero, naye ne weebuuza ekyamagero kya mwoyo kya mubiri? Kubanga ye Kristo yatugamba bya mwoyo, era agamba oba toli mwoyo tosinza kuyingira bwakabaka bwa mwoyo paka ng'ozaaliddwa omwoyo. Kati bangi tebategeera ne bye twogerako kubanga bo banoonya bya mubiri. Ebyomubiri ne bye twogera ku kitangaala beebuuza wano bali ku ki? Ate beerabidde nti obutamanya kibi era kitwaza mu ggeyeena. Naye ate Kristo ye atugamba noonya ojja kuzuula. Sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala binaakwongerwako. Wadde Kristo atugamba sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, waliyo oli ye ng'asazewo asooke kunoonya mbaga, asooke kunoonya visa, ate ebirala binaamwongerwako. Naye ye Mukama atugamba sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda. Kati bino ebigambo bye twogera byaba banoonya obwakabaka bwa Katonda. Era emmeeme bw'efuna amazima ne gajja munda mu yo, emmeeme ewulira ng'eridde ekyokunywa, ekyokulya eky'omuwendo. Naye emmeeme eno weewulira ekyokulya ekyo eky'omuwendo ewulira ng'ekigambo kirungi nnyo, naye ekigambo kino era kisigala kibikkiddwa, kisigala kikwekeddwa nga kyama. Owulira ng'ebigambo birungi naye osigala bibikkiddwako okutuusa ng'omutima gwo gujjudde okwagala kwa Katonda. Kati we gujjula ekyo kiwawulira nga kirungi ne kitandika okwakayakana mu ggwe. Okwagala kuno ge maanyi agasindika ekitangaala kino kisaasaane. Nga bw'olaba ekitangaala bwe kyaka okuva Katonda, ye kwagala. Kati naffe okwagala okuli mu mitima gyaffe guleetera ekitangaala kino kyakeyakane oyake. So nga wano okusooka okiwulira nga kirungi, naye omutima tandika ogujjuzaamu okwagala kwa Katonda. Naye ng'okwagala okwo oyagala bantu balokoke, oyagala bantu banunulwe. Nga okwagala okwo oyagala bantu banunulwe. Kuba okwagala abamu bakutegeera bulala ne balowooza okwagala kwe kubeera nga katugeze nga onoonya oba katugeze
atalina kyakulya n'omuwa, atalina lugoye n'omuwa. Naye ekyokulya kye boogerako kya mwoyo, n'olugoye lwe boogerako lwa mwoyo. Kyategeeza gw'alina ekitangaala ekyambalo, ekyekitangaala gabirako n'oli ekyo ky'olina naye ayambale, kimuyamba kugenda mu ggulu. Kati ekyo kikole. Kati n'ono atannategeera bya mwoyo, bw'oba olina ekyokulya ng'omuwaako, muwe omubuulire ne ku kigambo kya Katonda. Kati mu kumuwa okwagala kwe kwawulira abe ng'agabana ku kitangaala kiri mu ggwe, ng'otegedde nti empeera yo teri mu kumuwa buwi, naye oli mu kumuwa wano ekitangaala kyo kiri mu kumwakira naye ategeere ebya Katonda. Era ogenda okukoma olulala okwogera naye munda mu ggwe omanya nti wano mu kumuwa wali omugabira kitangaala ekiri mu ggwe, wali omugabira ku kwagala okuli mu ggwe naye kumwambale naye afune ekitangaala. Kubanga ebyo ebyokugaba eby'omubiri n'abamasabo babikola, n'abaani babikola, okubuzaabuza ensi, n'abamadiini bonna babikola, n'owulira nti baagabye ennyama, baagabye kino. Kati bo nabo kwe bayita okwagala. Naye ffe okwaffe kwa mu mwoyo tumanyi ekibeerawo mu mmeeme, omuntu ono ng'omugabidde ekyo ky'oli. Kati ffe kye tuli kye kitangaala, kye kyambalo ky'ekitangaala kye tuli, kye tugabira omulala. Mu mwoyo toyinza gaba ky'otayina. Era bw'oba olina kizikiza ne bw'okwata ku mmere yo n'ogenda n'omuwa, era naawe ekizikiza ekyo era ky'oba omuwadde. Paka ng'otegedde ekitangaala nga wakifuna n'oba nga ogabira kitangaala, omuwa ku kyambalo ekyekitangaala naawe ky'olina. Kati bino ebintu bya mwoyo, bantu ba Katonda abalungi, bya mwoyo. Era bangi n'ab'omu masabo babuzaabuza abantu ne bagamba bane gundi ng'agaba, kyokka agabidde n'oli, agabidde ne bali. Kwegamba nti ne babeerawo mu magezi gaabwe nga bagamba kati oyo taagende mu ggulu, yawa n'oli, n'agabira n'oli, n'agabira n'oli. Si buli kugaba abantu kwe balaba mu mubiri nti kwa Katonda. Era naawe osobola okulaba omuntu omu nga bamuwadde naye n'otya, n'ogamba ono wadde bamuwadde naye nga kitiisa, era gundi yamuwadde, n'ogamba ekigambo, so nga ate waalibadde osanyuka n'ogamba gundi agabye, naye n'ogamba era gundi yamuwadde. Naawe n'otyamu, kuba tulabye abantu bangi, naddala abayimbi. N'olaba abayimbi bambi abaagenda okuyimba gospel, n'owulira nga bali mu kumuwa ssente ne bagamba bannaye akulira abasawo b'ekinnansi yawadde ne gundi ssente, era ne bakwata n'emikono ne bayimba oluyimba olwa Bind Us Together. Nga oli yawadde ssente yayimba Bind Us, ali mu kuyimba Katonda we abagatte wamu, ye ali mu mwoyo, bo bali mu mubiri, basanyukidde kyabawadde mu mubiri. Kumbe naye mu mwoyo ali mu bbawa ky'alina bafuuke nga ye. Kubanga tulina okwawula eky'omwoyo n'eky'omubiri. Mukama ebintu bingi by'akozesa mu Bayibuli ng'ali mu tulaga ye ayagala eky'omwoyo era atuwa kya mwoyo, era omwoyo gwe gutegeera okuva eri Katonda omwoyo. Y'ensonga lwaki olaba Katonda bwe yatonda Adamu ne Eva, Eva ng'akiikirira eky'omubiri, kubanga ye lubirizi lwaggyibwa mu Adamu mubiri, nga Eva kyakiikirira ng'ate Adamu akiikirira eky'omwoyo. Kati nga ye Katonda bw'ajja, ajja ayogera na Adamu ow'omwoyo. Kati nga Eva ye alina kuwuliriza Adamu bbaawe. Y'ensonga lwaki olaba mu Bayibuli bagamba abakyala muwulize babba bammwe, kya mwoyo bategeeza ekkanisa, kubanga ye mukyala ewulize Kristo. Kati Adamu ensobi gye baakola ate ye yawuliriza Eva mukyala we. Katonda kyava amugamba kubanga owuliriza mukyala wo, Katonda n'alyoka amuwa ekibonerezo ekyokulya anaakijjanga muntu oyo Adamu, kubanga Adamu ye yalina okunoonya ekyokulya, yakiikirira omwoyo, emmeeme erina kulya okuva eri omwoyo. Adamu yali alina okuleeta ekyokulya, kyokka ate ku luno Eva yaleeta ekyokulya n'awoono, nga kiraga nti omwoyo gwe gulina okuwa emmeeme, si emmeeme okugoberera omubiri. Mukama n'atuwa ebyokulabirako ebirala. Y'ensonga lwaki Adamu bwe yalya kwe kutegeera nti bali bwereere, so nga Eva we yalya teyategeera nti bali bwereere, naye Adamu amala kulya. Era Katonda agamba Adamu ekyokulya ojja kijjanga muntu oyo, kuba yalina okunoonya ekyokulya. Nga bw'olaba Kristo gwe mugaati gw'obulamu, kubanga Kristo akiikirira Adamu, era Kristo ye Adamu owookubiri. Kati bino byonna ebintu byakwekebwa
naye bwe tujja mu kitangaala Mukama abitulaga, n'atulaga ebigende ebyawandiikibwa ebirala bingi, wonna ng'atulaga omukyala alina okuwuliriza omusajja, kuba omusajja akiikirira Kristo. Omusajja gwe mutwe, nga Kristo wali omutwe gw'ekkanisa, n'omusajja gwe mutwe gwa mukyala we. Omutwe gwe gulaba, gwe guwulira, kwe kuli akamwa gwe gulya, nga byonna bya lugero. Era mu ggulu teri ndi ono musajja ono mukyala, mu ggulu ffenna tubanga bamalayika. Naye yatonda omukyala n'omusajja, Katonda nga nteekateeka yatulaga kununula mmeeme ng'atulaga. Y'ensonga lwaki olaba ye Yobu teyawuliriza kya mukyala we. Yobu teyawuliriza kya mukyala we. Awo wonna Mukama ng'atulaga omukyala yalina okuwuliriza omusajja, nga ekkanisa weerina okuwuliriza Kristo, kubanga ye Katonda ng'alaga agenda kwogera na Mwoyo. Kubanga Katonda w'atonda Adamu amussizaamu Adamu afuuka emmeeme ennamu. Ate bwe batuuka ku Eva ye bajja lubiriizi omubiri mu Adamu. Kyali kitegeeza ono yakiikiridde omubiri. So siga nti buli woolaba omukyala oyo wa mubiri, nedda. Katonda yatutonda, kuba n'omusajja siga buli w'omulaba nti ogwo mwoyo, nedda. Kaali kabonero nga kakwekeddwa, nga birina kubikkulirwa nga tufunye omwoyo w'okubikkulirwa. Kyova olaba Pawulo mu Befeso 1:17 agenda mu Befeso abasabira Katonda abawa omwoyo w'okumanya, ow'okubikkulirwa. Era ojja kulaba Katonda yatulagira mu bantu wangi, n'ojjukira Samusooni ne mukyala we. Malayika yajja, mukyala wa taata wa Samusooni ne mukyala we Manowa. Ojja kusoma mu Kyabalamuzi 13 awo watyo, 11 awo watyo wonnaawo. Kati malayika yajja ew'omukyala ono, mukyala wa Manowa. Naye malayika bwe yayogera naye, mukyala wa Manowa teyategeera nti oyo malayika yayogera. Naye bwe yabuulira bbaawe, ye bbaawe nga tanaaba na malayika, ye yategeera nti oyo abadde malayika. Kaali kabonero akatulaga nti omwoyo gwe gulitegeera omwoyo, era gwe gutegeera ekiva mu bwakabaka obw'ekitangaala. Ye Manowa yategeera, naye mukyala we teyategeera, ate ye yalaba malayika yayogera naye. Manowa n'amugamba omusajja bw'akomawo nange ompita. Era omusajja bwe yakoma omukyala we n'amuyita Manowa, kubanga Manowa ne mukyala we be bazaala Samusooni. Naye Manowa ye bwe yajja n'alaba omusajja, yali yategedde dda nti oyo malayika, naye nga mukyala we tannategeera. Kaali kabonero akatulaga nti omwoyo gwe gulitegeera omwoyo, naye omubiri tegulitegeera kiva eri Katonda. Omwoyo gwe gulitegeera omwoyo, nga bw'olaba ekkanisa ne Kristo. Kati Kristo ye Adamu owookubiri. Kati ekkanisa ekiikirira eky'omubiri. Kati eky'omubiri kino, ekkanisa y'ensi erina okugoberera Kristo, nga bw'olaba Eva w'alina okugoberera Adamu. Kati ng'ekigendererwa ekkanisa ne Kristo batuuke babeere kimu. Kristo ekitangaala kyake eri ekkanisa eno yonna ey'omubiri, naye ekkanisa eyakibwa ekitangaala, ekkanisa efuuke ekitangaala, ezaalibwe ekitangaala, babeere omu. Kuba Katonda yali atulaga nti omubiri guno omulabe ye gw'agenda okukozesa, nga olaba Abulahamu ne Saara. Saara ye yalina okugondera Abulahamu, naye Abulahamu lwe yagoberera ekya Saara, ate kwe kusalawo agenda afune omukyala oli omulala, afune omwana, nga balaba nga Katonda aluddewo. Saara ye yakireeta, Adamu n'agoberera, so nga Adamu ye yalina kwogera, Saara n'agoberera. Obwo bwonna bwali bubonero nga butulaga nti emmeeme erina okugoberera omwoyo, era emmeeme bw'egoberera omwoyo, ekitangaala ky'omwoyo kyake eri emmeeme yonna, efuuke ekitangaala. Olwo ekitangaala kyake n'eri omubiri, n'omubiri gufuuke ekitangaala. Olwo omubiri n'emmeeme n'omwoyo bonna babeere kimu kitangaala, nga Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu bonna bwe bali omu. Kati ebyo byonna ngero zaakwekebwa, naye Mukama abitubikkulira nga tebigendera kutugaggawaza, tebigendera bya mubiri, naye bino byeri mu bwakabaka obw'ekitangaala. Era obugagga bwaffe buli eri mu bwakabaka bwa kitangaala, ye wali obutuuze bwaffe ffe gye tubeera, bwe waffe ewa ddala. Kati bano abali mu kunoonya ebyensi, abali mu kunoonya bino, bali mu kudduka misinde, banoonya byamagero, banoonya kino, bagoba kye batalikwatanga.
kuba emirembe mingi egibaddewo wano ku nsi. Sitaani atutte bayitirivu nnyo mu geyeena nga babaddenga ku misinde ku puresha bagoba byansi, agezaako kino agezaako kiri, ne kimugwako bugwi n'ava mu bulamu bw'ensi era n'agenda nga tamatidde kubanga teyateekerateekera kyakuva mu mubiri. Buli omu yakola ng'amanyi alibeerawo emirembe gyonna. Olwo ye Katonda w'omulembe guno n'alyoka abaziba amaaso. Ekitangaala ne bakiyita ekizikiza, ekizikiza ne bakiyita ekitangaala. Tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebirala binaatwongerwako. Okunoonya obwakabaka bwa Katonda, olwo n'obwakabaka bwa Katonda bulaba ennyonta eri mu ffe ne butuweereza ab'ekitangaala bava mu bwakabaka bw'ekitangaala ne bajja nga bazze tuyamba naffe tukyusibwe tubeere ba kitangaala nga bo, nga Musa ne Eriya bwe bajja eri Yesu Kristo mu mibiri gyabwe egy'omu ggulu. Kristo yali atulaga kkubo lye kuyitamu nti tumugoberere naffe tutambulenga ye, nga bwe yayita naffe tuyite awo. Kristo yali azze tulaga kye tulina okukola okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Yali azze atulage tubeere kyakulabirako. Era ab'ekitangaala bwe bajja, Musa ne Eriya ne Yesu Kristo naye olugero lwe lwali lwa kitangaala. Lwali lweru ng'ekitangaala era n'akyusibwa. Gwe badde bamanyi mu mubiri ogwa bulijjo bagenda omulaba nga wa kitangaala, kye bayita transfigured. Figa ye yakyuka yafuuka wa kitangaala, transfigured. Yakyusibwa, ya transfiguringa. Kye badde balaba nga si kye balaba bulijjo. Era ne boogera naye ab'ebitangaala, Musa ne Eriya, ne boogera ne Kristo naye nga wa kitangaala. Awo Kristo ng'ali mu tulaga nti ekyo ky'ayagala otufuula ffenna. Tuddeyo nga bwe twali Adamu nga wa kitangaala. Era ekitangaala kireetera emmeeme okusanyuka n'efuna essanyu ng'etandise okutegeera ebya Katonda, etandise okubikkulirwa. Era weefuna ekitangaala ogenda okulaba nga Bayibuli yonna okuva ku lubereberye paka ku bikkulirwa yonna ng'ekigambo kyayo kiramu. So nga mu theology bajja kugamba nti ebyo ebigambo byalina ekiseera kyabyo era byakoma, ne bino byalina ekiseera kyabyo, naye mu bwakabaka obw'ekitangaala byonna biramu. Y'ensonga lwaki Musa ne Eriya bajja eri Kristo nabo nga bakitangaala, kulaga nti kye baagenderera, Musa kye yagenderera, ne Eriya kye yagenderera, ne Kristo kyagenderera, naffe kye tugenderera, ne Adamu kye yagenderera. Kyonna kyonna ekigambo kirina obulamu bwakyo, kikyalina amakulu ge gamu. Bantu ba Katonda abalungi, era bwe tusinkana ab'ekitangaala bagabana naffe ekitangaala ekiri mu bo, ate bo bagabana naffe nga bali mu kusinza Kristo ali mu ffe, nga bamuddiza ekitiibwa. Kati ekitiibwa ekyo kye kitangaala ekijja kiyingira mu ffe, naffe tubeere nga bo. Era bo bakimanyi gye tukoma okufaanana ekitangaala, naffe gye tukoma okutegeera bo bye bamanyi. Y'ensonga lwaki leero bw'otuuka mu ggulu n'olaba Musa, ayinza okuba nga talina kye yakugambye, n'akugamba jjangu olabe, n'afuna ku kibala ku muti n'akuwa n'olya. Gy'okoma okulya eby'omu ggulu otandika okwongera okutegeera eby'omu ggulu. Kati ekyo Mukama ayagala kituwa nga tukyali wano ku nsi. Y'ensonga lwaki bangi muloota ebirooto, n'oloota ebibala ebirungi, n'oloota bino, n'oloota biri. Bali mu kulaga nti eggulu lisemberedde era ab'eggulu baagala olye ku ekyo ekiva mu ggulu. Naawe ofune omubiri ogw'omu ggulu, ofune okumanya okw'omu ggulu. Bantu ba Katonda abalungi, Mukama yatuwa okusalawo mu mmeeme. Buli omu wa ddembe okusalawo, naye oyo ategedde amazima akkiriza amazima. Gwe ategedde amazima akkiriza amazima. Totunuulira bantu banno abatategedde, kuba bagenda ky'olaba tebakiraba. Musa bye yali alaba ne bye yali awulira Katonda by'amugamba, Aaron teyabiwuliranga, ne muganda we Miriam teyabiwulira. Kyebaava bamuwakanya nga bamugamba Katonda ayogera naawe wekka. Mu kubala 12 okuva ku lusooka paka 15, Miriam ne Aaron nga bawakanya Musa. Nga lwaki bamuwakanya? Kubanga Katonda by'amugamba bo nga tebabiwulira. Kati nga bamubuuza Katonda ayogera naawe wekka, kati bo nga bamanyi ateebereza, nabo nga bamanyi alabika ayogera bwogezi, era Katonda n'abanenya. Bantu ba Katonda abalungi, ab'ekitangaala bayitirivu nnyo, Katonda baweereza ku nsi, bamalayika bayitirivu nnyo era basanyufu nnyo bwe bawulira nga tugabana message weeti nga tuboogerako n'omulimu gwabwe gwe bakola n'ebigendererwa bye. Bawulira nti ddala obwakabaka bwa Katonda buli mu kujja ku nsi. Olwo Katonda kyayagala kikolebwe ku nsi nga ekikolebwa mu ggulu. Era tewali agenda kuweebwa kitangaala ku kifuba
wabula buli omu ajja kukkiriza na mmeeme ye. Ab'ekitangaala bayamba oyo gwe balaba nga ayaniza ekitangaala nga mu ye mulimu ekitangaala, mulimu Kristo, era nga balina ennyonta n'enjala ey'ekyo eky'omu ggulu. Nga bw'olaba omugga teguyinza kukulukuta nga gulinnya kasozi. Akasozi kitegeeza awantu nga waziyiza amazima, naye omugga gunoonya awali ekikka, awali oluzzi gujje gutuule awo. Kati buli alina okubuusabuusa atayagala bya Katonda, olwo aba ataddewo olusozi munda mu ye, omugga guleme kuyingira. Naye ekiseera kijja kutuuka azuule amazima, lwakuba bangi obudde bujja kuba bugenze. Bantu ba Katonda abalungi, nzikiriza nti waliyo abagenda okutegeera ebigambo bino, era Mukama ababikkulire, era munda mu bo bongere okutegeera engeri gye tufuna okubikkulirwa. Mukama bakuume, mwebale kumpuliriza.